twagala gavumenti etuwe chance ebeere ng'esobola okufandinga omutimbagano gwaffe guno ogwa paalo OTUG mwemirirewo nti maaso awo singa gino emitimbagano gy'abazungu giddamu ne gikola misbehavior like ekiri ate tetuddamu kukonaako tulina ekyaffe website yaffe eno egenda kubanga eyunga sekayunga busuubuzi nga buli muntu yenna mu Uganda asobola okuggulawo edduuka lye online eringa bwolaba Gigi, eringa bwolaba Amazon, eringa bwolaba eBay, naye nga ffe twagitadde nnyo eyambe Uganda. Twataddeko ne factories, twataddeko flow eya factories. Ng'omuntu alina factory agula obuguzi dduuka lye n'ateekayo ebintu byakola. Ebintu ebyo bibeera nga birangibwa okwetoloola wonna. Ate n'ekyenjawulo ffe kye twataddemu nti buli muntu agenda okuba ng'akolera ku mutimbagano gwaffe agenda kuba ng'asasula 20% direct tax to the government of Uganda. Obulumi bwe buleeta innovation. So mutuyambye konti tumutuwadde naffe tunaafuna opportunity nga twogera ne gavumenti bagamba bannange twafuna n'aba UCC ate bwe bateeka this perspective. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.